mzee baramuse kuri kiramuse kisinga assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabishyo kumagabanga sinatandika kuvyala yangu yange zikizanye etonde olwa engeri ebiza okulambika ensonga zonna oba engeri olulimi oyinza okumuseererako oba engeri yonna baganda bange bano betambudde nabo byebayinza okuseerera kamange twetonda fetubalakazanyikirizi sembeera yonna manyi balunyange banoko niba basanyuse busanyusi baso nga ndi mutabani wa Lubega Nyuma ekikangwa Singo, ndi muzzukulu wa Alhaji Jawanda Amana Mberenge eyebase ekikangwa Singo, ndi muzzukulu wa Alhaji Sirimani Mberenge eyebase ekikangwa Singo, era ndi muzzukulu wa Matovu Butale Group. Mbamusiga kama mnasoma na mwandishi ya ndio mmoja nasuniwa mbamusiga byai Butale Group mva mutuba gwa Kasiukira Butale Group mva unyiri wa Sirimani Mberenge. Mama Zara yenda mubiru Lamula era ndi muzzukulu wa Lwewe Musobola Ekinakigoza mukama wange yeze etyo musajja w'Embekete omusajja Omuganda kabanga sinabagenda wala nasobe nkwamirira betambudde nabo omukyalo ndio mukitono gwajjo kinakitulidiya kansala omulongo w'ekitundu era kansala wakukwala olya amugirire omumanyi wali omulabyeko muguyo ezitasanyusanaye ezo balulewanirobozi wamukama wange embeera z'ekisajja namuyitamu naye njagala okutegeeza ekitiibwa nafikire embeera ezo zewalaba nafa abaana baganda teziddamu kuvaawo twamutereeza omwami oyo lweziokuza twamutereeza tutya kuba kaseera kali biseera bingi abaana bangayitiride twamutwala mukutwalira omukono gulimu akantu akatakyamuganya sibukamune Kasozi Haidari Maulana Owengami owekitiibwa omukyalo oyo nabadde noonya banne tuyinza okujja nabo abaaliwo ku myaka egyedda batugamba nabekibatambudde n'abakubalakulu kumpe katondereja sisimbi nantube owekitiibwa omukyala Tagoka mukama wange omukumaganira omukyala omuzungu ow'Essembabule ye Nina Rose omukyala oyo yasimbawo akalungi katambula nga bwe katambula naye okusabula obuliddaku mukama mukwatireko amube owekitiibwa Kabaka amuweebwa omwami oyo yekola febulabono tulina comedians ng'ogyeko nina abasigadde tulina comedians bakazanyikiriza naimba basajja bazaleko ebweru mutegeeza nti omulimu gwaffe ogwa komedi olumu abatubuulira nga twebake olumu abatubuulira tukule nga tuli bampisa bwe twava mu mugero ogwo netujja netuyingira kadongo kamu bwe twava mu kadongo kamu basebatali batandika oleeta emizannyo mpolampola mu nnyimba zaabwe zakadongo kamu bwe twavaawo netuyingira emizannyo bakatolobama basekubye
batandika okuleetera ebizannyo ebyo nga babizannyo ku siteegi ate ne baganda baffe amuuti okubalambuzi bajjajjaffe ate mulu bajjiramu ekya stand-up comedy ng'omuntu asobola okibiriramu omu n'asesa abantu kuba n'asanyusa era nno sewukumaddamu tuvudde n'omulimu gw'omulimu gw'ekitiibwa. Njagala okutegeeza nti omulimu ogwo mukama waffe si mwangu, abantu batwala siriyasi. Buli lwatwala bo balowooza ffe ebyo tetuwakako siriyasi, naye njagala okutegeeza omulimu ogwo gwotwaliridde abamu gutuweredde abaana era tugufunamu nnyo nnyo. Awo twagala okusabira nga twetamu ggwe mukuumaddamula mukama waffe okkirize mu mbeera ey'omulimu waffe okukola n'akatemba Ssaabasajja agamba nti omulimu guno gwaffe abavubuka otukkirize tukozese omulimu gwaffe ogwo okusomesa emijjo emito ne baganda baffe olulimi lwabwe obuwangwa n'ennono nga tuyita mu kuzannya emizannyo n'okusanyusa abantu mu katemba obw'enjawulo. Mukama waffe by'okwogera bingi naye byonna sigenda kubyogera ku bwomu. Nzikiriza mukama wange wannyumirira omuwala kasozi naye ayogereyo otambukamu bubiri onanga osirivu. naye nno mutaya wali onyuma okubeera gundi omanyi kogaina maikro nagabuzebuwananga nesunga omuntu bayakubuulagawo tekali ngenda kubera mumpeereza kubukedde tv nali ngenda kuweereza olwampindi mate ngenda kwetwalira nti abebakyalaba nantume ngaayogera nantume mukyala temunatuuka naye mulimu mutandise